abantu batya nnyo aba gavumenti ababakubira akagombe ka right of way ne babaviira so nga ate bo basobola n'okubunyonyolwa basobola n'okugamba nti oyo mukungu naye abantu tebatya mafuta tebatya emmotoka by'amafuta kijja oli n'agana n'okiwa space ne bakyekukuutirizaako no n'akisala eno n'akisala eri naye ng'ekimotoka ekyo kitwala petro w'omutawaana ennyo ateetaaga kunnyonnyola gw'olabyeko eyo nayo ekyo nakyo nkiraba bwekiri n'ekisembayo tulaba abantu ng'ekimotoka kigudde nga baagala kubba mafuta bwe bawulira nti emmotoka y'amafuta erina weegudde busuubuzi kyekisooka okujja amafuta saako abo tugenda bagatta wamu n'abakola oba washing bo oba biparking abanywa amafuta mu mmotoka abaganuunamu ebyo emmotoka bino ebya kampuni naye nga balina engeri gye baganuunamu amafuta ago kwegamba anything that deals with petrol netutunulira abantu kati ng'ono nawulidde eno Tanzania eno motoka eyagwange n'amafuta baba bakyase n'amafuta owo yali makanika ye ku motoka y'amafuta yegombako batule najja ne sipaana n'ayita eri naganze kanzibe ki ayagalako batule olwakuleka ku sipaana ku batule sipaaka nekwata omuliro abantu bonna ne bakola batya ne bajja bingi nnyo bibaddewo ne balalwa nti munange muveeyo emmotoka egenda kukwata omuliro ne bakola ki oli n'atuuka n'okugamba nti naye yeerubigi nga engeri omusajja gye yagiweta mu mazzi eringa eyali nga sakisidenti unaga nti oba abasajja amafuta bazooka ne baganywamu ne balekamu naye nga tegaalimu ne balekamu obutonotono ne bookya obuzaabuza obujulizi nabyo biri awo tulaba abantu ku mafuta kwennyini ga petrol station oli ng'afuwa segereeti n'agenda okunywa amafuta nga tazikiriza mmotoka shero yokka ye muteekamu shero endooza esinga okubeera very strict zikiza soko zikize kirina ekigendeerwa bwe kirina okubeera ku masondio gonna yes zikiza ne olinoza simu era bwe biwandiikako ali ku simu jake simu zikiza yingini so tulaba n'abantu banjo kyankoko banjo kyakasooli bansiika paani ali kumpi n'amafuta waakolera omuliro guli awo tulaba n'emmotoka ng'eno ekimotoka ekya dizo ekyayaka wano egindi wano nga ku Bethany Northern bayitawo okumpe bakazawo lyagenda tulina emmotoka nga naddala gundi ezo zimanyi okikoleza emmotoka za Subaru ng'iwanda esobola okuwanda omuki edduka ebwatuka ogwo nagwo omuliro mukyamu naddala nga oyisa oli kumpi n'emmotoka etwala petroli so mwami Simbwa olw'abizibu bino bye tulabye petrol njagala okutegeeza abantu nti tulina fomu z'emiliro nnyingi naye petrol flame omuliro gwa petrol gwokya paka mu busomyo bwe gukutunulamu mu face gukwokera ddala ne gukuyingira petrol ayokera ddala kusiriza ddala abalabyeko ku bantu bano abayidde ng'ayidde petroli omuntu aba ayidde petrol abayidde so tuyinza tutya okukwata ku petrol ono waliwo ebifuga companies oba zino petrol station ebizifuga okwongera okulaba nga baziyiza abantu okubanga bafuna benyigira mu katyabaga kano era nga mu bino njagala bitamu katono nnyo kubanga bo tusuubira nti okufuna license eyo
era bakoze bulungi kubanga emirire egigwa ku petrol station gibadde mitono wakoma ddi okuwulira nti petrol station yakutte omuliro kirwawo ekitegeeza okujjako nga mwokerezi ekitegeeza bakola bulungi bagoberera obuzibu buli nga toli ku petrol station emmotoka etwala petrol gwe naawabba petrol gwatunda amafuta egundi mu kyalo eyo ng'ogatereka mu nnyumba twazikako famire eya taata n'abaana bana twali emulago omwana yakuma akabiriti ennyumba yonna neekwata bwe babatuusa mu ddwaliro omuto yasooka okufa naddako n'afa maama n'afa taata n'abuuza bane maama afudde nti n'akaaba mu naye n'agira n'akola ki n'afa petro yabookera ddala naye nga ensonga yali ki kutereka petro muki mu nnyumba. Twogeddeko ku bino kubano betugambye abalina gundi zino ez'amafuta amasundiro g'amafuta biki bye tutunuulira ebimu ku bintu ntono bye balina okubeera nabyo. Essundiro lyonna ery'amafuta ebintu nga bino babigoberera nnyo era batandikirawo okubeera nga balina kye bakola okulaba nga biziyizibwa. Gamba singa babaawo omuliro oba singa babaawo ekintu kyonna ekikuma ne ba switch ne gaba spark ne kiba okumpi n'essundiro ly'amafuta, singa babaawo amafuta nga gayiika, singa babaawo ekibwatuuka kyonna, singa babaawo omuntu ng'engoye ze zigenzeeko petulooli, oba singa omuntu afuna obuzibu ng'ali ku site, gamba n'oluusi abantu bano okulumbibwa ababbi bwe bajja nga baagala ssente, oli asobola okusalawo n'akuba essasi muki mu ssundiro ly'amafuta ate ntufuna obuzibu. So okwewala bino bano petrol station zibeera n'ebyo ziteeka mu nkola, naawe kennyini kirungi obimanyeeko osobole okubayamba okulaba nga bakola bulungi ebintu byabwe. Gamba mu kutereka kwa petroli bakola batya? Tulaba nti entereka ya petroli eno bw'ebeera nkyamu kisobola okuleeta omuliro guno ne environment z'okugyonoona, abantu basobola okufa saako n'abo abagukwatako. So bakola batya? Bagoberera etteeka eryabwabwebwa bagiyita dangerous substance regulation, yakolebwa 1979 ne bagiddamu mu 2019. Era mu bino bakutegeeza nti buli kiisa akola ku mafuta alina okuba nga ali trained, ate nga ne kwe bamutrainingire empapula ezo muzitereka okulaga nti omuntu we mwamukola mutya mwamutraining. Ekirala amafuta gano terekebwa n'ekyuma kiri ekigaba amafuta pump zirina okuba nga ziri maintained and monitored, era singa oziraba zibaako akagambo ka UNBS balina ozimonitaringa balabe nga zikola bulungi nga teziriko obutuli. N'ekirala waliteekeddwa okubaawo okuzuulibwa ebintu byonna ebiyinza okuleeta obuzibu ebyetoolodde n'okuteeka to be able to control all ignition, nti okulaba nga buli kiisa ekiyinza okuleeta omuliro kibeera under control. Tokuba simu, tonywa sigala, tokuma kabiriiti, tokola ki ebyo n'ebiweta omuliro ebiriwo egundi emmotoka gijjeeko. Kiba na kirungi nti bw'oba oyingira ku mafuta booti emmotoka neeba nga ojje kuneetambula neetuuka wali ku mugundi zibagamba nti esse todda mbiri kubanga osambira ate n'otuuka wali abamu n'atuuka wali n'asooka n'agivulumya nnyo n'alooka azikiza ali ku mafuta. Ignition jukira buli oli nnyo omuliro engine eba eyongera kukola nnyo ate tuli gundi. Ekirala vehicle movement ku mafuta bafuba nnyo okulaba nga emmotoka bazikugira engeri gye zigenda okukola ki okutambulamu. Tulaba nti olw'okuba emmotoka nnyingi ezitambulira ku mafuta wano ne ku kabalaza wano kisobola okuleeta accident, ono neeva eno neekona ginnaye ate wezikoonerawo omuliro gusobola okukola ki okujja oba n'abantu saako ebikireeta obuzibu. Mu bino tulaba emu ku bye basinga okukola bateekawo means nti oyingirira wano ofulumira wano.
naye kuba abamu babimenya nosanga oli ate gye bafulumira nga gyakoze atya nga gyayingiridde. So one way system of entering and exit of the petrol station nti oyingirira wali ofulumira wano bakikola wansonga okusobola okwewala embeera ng'eno. Ne baga nti information yonna eyeetaagisa motoka okumanya abantu okumanya erina okubanga etimbiddwa. Shero Total babikola bulungi nabitimba wali tofuula wano sigala esimu gijjeeko jako ingini zino zaffe ezikyakula ndaba tebinabeerawo bambi alina pampu yeemu alina nakataala yeeguya bakasitoma. Niboga nti teekawo parking emala ekitegeeza nteekawo parking emala omuntu basobola okukola ki okujja okusobola okwewala ebizibu. N'ekirala wewateekawo engeri yonna eyinza okukugira singa emotoka ebeeza okunywa amafuta nefuna obuzibu ezo gyaddemu amafuta naye ate ingini netandika okwaka okola otya. Weteekeddwa okubaawo ebintu ebyo. Ekirala tulaba manual handling abantu abagenda okukwata ku mafuta bano kyebabakola babayigiriza engeri y'okukwata ku mafuta. Abantu bano abakola ku mafuta basomesebwa pampu ogikwata diwo olina onyiga amafuta gajje. Si kutandika kunyiga nga amafuta gayiga nojeto balina soka kuyingiza ddala munda nolokoota amafuta ate nola kwegamba kisinziira nga babatendekera ddala okulaba nga teri mafuta galekebwawo agayinza okuleeta obuzibu. Amasannyalaze go ag'oku pumps zino gakolebwa ddala bulungi okulaba buli kumpi myaka baba balina okugakebera waleme kubaawo sipaaka zonna kuba sipaaka yonna ey'amasannyalaze ejja eyinza okuleeta obuzibu ate ne tufuna obuzibu bwetwandetetegekedde saako n'omuliro. Bakiriningawo rubbish bamuteeka wanjawulo. So escape routes zonna baba badde weziri balina okulaba nga weziri singa omuliro guba guteguzze mutolokera wa. Bano ababbi abazenga baagala okubba ssente nga bagenda kuba amafuta mukola mutya security ebeerawo. So bye bimu ku bintu byosanga nga ab'amafuta babikola bulungi. Ngambye nti olw'okuba si kyangu kuwulira nti ku mafuta gundi gaakutta omuliro kitegeeza abantu bano UNBS bakozeemu omulimu bakola bulungi kye balina okukola ki okukola. Obubenje buno bwetufuna bwetwogeddeko gwalina petrol station wake wuweeyo amafuta ogabba kituufu bw'ogabba olina engeri gy'ogatereka wakewo kino manyi bw'obeereeyo mu kyalo bw'ogeze ng'emmotoka ekusiseeko amafuta gakuggwako bakubuulira wawe oyagala mafuta ti olaba oli bagaleetera mu budomola bagaleetera mu bicupa okategedde abamu togenda nawala nnyo weteraawo kaleerwawo byavaawo kati luli naye bagateeka kukubo ku kagundi imagine petrol nga bamutadde mu light ali awo mu kacupa n'akapima owa boda n'asiba n'agamba mpaayo wa 2 ne bamusenerako nazaayo kasiiba mu musana naye ng'atunda ki petroli. Bino byenjagala tuwulize nga tugenda okukwata ku petrol naddala ffe tukimanyi nti tetukkirizibwa kuba naye naye okuba tumanyi nti mumulina manyi waliwo ekintu ekisiga okubeera ekizibu tukimanyi nti tebakkirizibwa ku bantu kuba naye naye tukimanyi nti mumulina kaakati katubayigiriza akabenje akabirimu n'engeri gye balina okubikolamu kyongera okuyamba kubanga tutakikola bulutyo era bagenda kwongera okukola ki okufa. Ekigendererwa ekyokubasomesa kino engeri gye mugenda okukwatamu petrol ono n'okumutereka okubanga petrol ayokya nnyo highly flammable colorless fluid w'amazzi naye ayaka nnyo nti he has a very low flash point kitegeeza vapor ye omukka gwe ogwa petrol gusobola okukwata omuliro mangu nnyo. Petrol ono singa abatakwatiddwa bulungi
asobolera ddala okuleeta omuliro gw'amaanyi, okubwatuka okw'amaanyi singa wabaawo engeri y'okkuma omuliro eri okumpi ng'akabiriiti, emmotoka, essigiri, essimu tobirese mabega. Abantu babeera n'essimu ng'eyokya n'eyokyera ddala n'ekole ebbugumu petro aba asobola okukwata omuliro awo. So kitegeeza omuliro gwonna oguyinza okuba nga guli awo kumpi gwe ng'oyagala kwokya bisasiro byo, anti abasheero babeera kumpi nange naye nze njagala kwokya kasasiro wange, sinze era bagamba baleete wano amafuta naye njagala kwokyera wano kasasiro wange. Omuliro nga guli awo n'amasannyalaze nga tewagakwata bulungi, olina baakamyufu ojja n'ogakulakata mu petro ono, era wabulabe eri obulamu naddala singa aba ku lususu mu maaso, n'abo ababadde bamusise omuli abamunoosa n'ebiringa ebyo aleetera ddala obuzibu nga bwe tujja okulaba. Okubeera ne petro obe kiba controlled by the government, UNBS ye kusatifying okubeera nani ne petro. Naye okubanga tetulina busobozi kubeera na masundiro mangi, abantu bakola enkola etali ntuufu ey'okubeera ne petroli ono n'entambuza ngitambuzaamu, tetukijjaawo. Kye bakola kifu kikyamu newankubadde nga kiina engeri gye kibayambamu, naye nga kikimu kusinza okuleeta obuzibu. Tutereka tutya petroli ono? Petroli ono alina okuterekebwa era okukwatibwa n'obwegendereza, kubanga asobolera ddala okuleeta obuzibu, omuliro n'ebiringa ebyo. Tulaba nti petroli ono naddala omukka ogumuvaamu, omanyi petroli bwajja bw'ati gw'olabako oyo yali wansi, naye omukka gujja ne gukuba kiringa amazzi agookya bw'ogalaba. Amazzi agookya ogalaba bwe gayiika, olaba omukka ekikka ekyo ekijja kati ne petrol steam oyo vapor ne petrol bw'atyo bw'ali. Ayina ekintu kyakuba ekibugumu. Amazzi gayiika wano agookya naye ekikka kyago batosobola kibeeramu, kati ne petrol bw'atyo bw'ali. Ng'omukka ogwo ewulya gwokya, omukka ogwo ogwa petrol nagwo gujjula wansi kumpi waayise, gusinga empewo amaanyi, so gubeera wansi nsi wano. Waba ayise wano gulina gwambuka ne gubeera awo nga mungi nnyo. Kakati kitegeeza nti anytime w'okumira akantu konna petrol oba omusanga empewo yaawo ekyali awo, kitegeeza olina okubeera omwegendereza okwewala any source of ignition, omuliro, spark, heat source, saako n'ebintu ebirala. So tulaba nti singa omukka guno ogwa petrol tuba tugoberedde, guzitowa okusinga empewo ey'omu bbanga. So we guba guzimba, when it's building up nga petrol ayise, gubeera mu bisundu ebiri wansi. Gamba bw'otunuliranga drainage system, omugendera amazzi emabbali g'ekkubo, emifulejje, omukka gubeera wansi nga gw'amaanyi okusinga oguli waggulu, kubanga empewo egussa wansi, tegwambuka nga bw'olaba omukka kati for example oyokya ebintu, ogwo omukka gusinga empewo amaanyi, so gwambuka ne gugenda waggulu ne gukwata. Kati omukka gwa petrol gwo gusensera wansi kumpi n'ettaka we gusinga okubeera high. Gwambuka gugenda waggulu gugenda gukendeera. Kitegeeza singa petrol abadde ayise ku kkubo, omukka gwe gugenda kusinga kubeera mu lukonko, gyakulukutira nti kubanga lukonko luli wansiko okusinga ekkubo. So ekitegeeza n'omala okola ensobi n'osula akabiriiti mu lukonko, ate gy'asinga osibuka n'okusinga ku kkubo wano waabadde kubeeri wansi, omukka gubeerayo nga mu bungi nga gwatuddeyo nga gw'amaanyi. Kitegeeza oba inspection pits oba ebinnya byonna petrol oba wantu nga wansi nsi petrol akwatawo nnyo. Kitegeeza oba okwata ku petrol ono nga oli kumpi n'ebintu bino nga bye tugambye
ebiri wansinsi oba ino okwegendereza gamba light yennyini naked light omusana omusana gwennyini kusobola okukuma petrol oba omusana gwokya bisaalu yes nolaba empiira nga zikutta omuliro omusana gusobola ddala okwokya petrol oyo ekyo kyo kimanye sigala n'okanywa bwoti era olakanywa bulungi ng'ali oke kubanga wano waali wanywera si mungi naye obuzibu bujja mu kasuula bwakasuula neyagwa wansi wali wabadde alina wansi petrol asanga mungi nnyo nekireeta obuzibu heaters zonna ingini ng'eyokya emotoka ebadde edduka emisinde nejjanga eyokya nnyo kitegeeza nti tuba tulina okwegendereza petrol ono wabyudinga semotoka weegwa oba nfuta n'obeera nago bwoti petrol ajja azimba n'abanga abeerawo nga mungi kati mu nnyumba ngaawo oba otadde otemu petrol ku level eringa ey'emmeeza abeerawo nga mungi n'azimba n'abeera omwo mwenda n'abanga abayingidde ng'ekikka twagambye eky'omukka ky'amazzi agwokya omukka guno ogwa petroli gusobolera ddala okweyongera obunene awantu wagazi okusinga ne wa petroli waali kino njagala okimanye bagiyita hazard zone nti zone ey'obuki ey'obulabe nti tulaba nti gusobolera ddala okwetooloola okugenda mita 4.5 zandyekanyeewa mita 4.5 bala fuuti kumpi nga 13 fuuti 13 mu direction zonna kati bala nti olina petrol wano ayise wano buli direction waggulu buli side yonna fuuti 4.5 omuka gwa petrol guba gye guli bwandibadde buwanvu kyobo singa obadde singa omuntu wandibadde emyango ng'emeka okigeza kukikiraganya bulungi emyango gyandibadde ng'emeka so tutunulira so bwe buwanvu nti petrol abeera wano naye omukka gwe gusobola okugenda mita 4.5 mu buli direction oba omuntu bw'agolola emikono bw'ati bulambulamba emirundi ebiri kati buli direction kitegeeza n'ekirala nti asobolera ddala okwambuka waggulu mita namba okuva waali kikutegeeza nti omukka guno gwa bulabe nnyo era singa gusanga empewo nga y'amaanyi egufuuwa ate singa gwade gusanze awantu nga wali slope nga kaserengeto kati nga wuli wano ku prime eri wansi eri nga bolaba ku adra sika petro badde omuyiyaawo wano ku prime waggulu omukka ate gusinga kubeera eri ku adra wansi empewo ekukuba negutwala ku adra eri kubanga gwo guzitowa empewo ekukuba mangu negusindika kuva eno negubeera eri wansi so mukikko ate petro ayokyayo nnyo okusinga eno olwo nga kimanye petro omukka gwe tusinga okweraliikirira si petro nnyinnyini omukka guno abantu balowooza nti petro ali wali n'ayimirira wano omukka ne gumujjula yenna engoye zonna ne ziba nga petro yaziyingidde dda era omuliro gukwatya ddala ne ku lususu kubanga ne ku lususu luba petro yakaze nga yakugenzeeko ensonga kya muntu ayakanga kalitunsi n'ogamba omuntu abadde tannabi kubanga petro ye wakwatira ne ku mubiri kona aba agenzeeko kino kye njagala mumanye ngamaliriza akantu kano bw'oba otereka petroli asukka lita 2 oba ng'olina lita 10 bino bino okubimanya petroli ono alina kubeera mu kizimbe ekitaliimu bantu nti wabeerawo obuzibu bwonna asanga ayokya bisenge petroli ono mw'omutadde walina okubaawo mita 6 okuva awali ekizimbe ekirala oba awali effumbiro oba awali ekintu kyonna ekyakwa muliro mita 6 okuva awali ekizimbe ekirala okuva awali ekintu ekyokya tulaba abantu bakola bulungi
toilet oba latrine baziwa mita ezenjawulo okuva ku nyumba kakati nga bwokola toilet bote ate bwoba oyongeddeyo petro gyoba olina omutereka bwoba baddosa gwe mu kukusa kweyo gy'omukukusa tetukkiriziganya nakumuteeka mu nyumba. Ekirala wateekeddwa okubaawo obumooli gy'omutadde. Ekirala wateekeddwa okubaayo ekiziikiza omuliro naddala dry powder oba ebiringa ebyovu singa petro aba akaaye. Wateekeddwa okubaawo engeri ey'okuziyiza petro singa aba atandise okuyiika okutambula okujja eno gye muli. Walina okuba nga wasibibwa waleme kuba kuyingirwa abantu batalina kuyingirayo. Walina okubaawo akapande akalaga nti ebiri eyo petro ayokera ddala n'akagambo nti smoking tonywera wano sigala. Singa opulaninga tereka lita zisukka 2 n'abalala lita 10 oba oteekeddwa okumanya nti ono petro wa bulabe ddala bwetaagira ddala okufuna olukusa okuva mu b'obuyinza kubanga omutereka mu bubba ebidomola ebyo byobba mu bimotoka bya kampani ne babikuteresa bijja kuleetera obuzibu. Petro no mungi nnyo so empewo emuvaako it concentrates the vapor hazard gundi vapor emuvaako eba y'amaanyi nnyo n'akabiriti bwe kati ewaka akesigiri kasobola okukwata omuliro n'ogira. Omuntu ng'abadde atambuza petroli ng'amutwalira mu motoka ye yandibadde tatwala petro asukka lita 15 mu containers onaawamu at any moment. Yandibadde tatwala petro asukka awo. Naye ate kimanye ne portable containers ezitambuza petro size ezitambuza omubisi size ezitambuza amata. Petro container ebeerako maaka eraga nti ya petro ate bagikola mu plastic and metal ebeera hard olwokubanga petro ono w'amaanyi era tukkiriza nti wa bulabe. Abantu ndaba bakwata n'obucupa bwa lwenzoli n'agenda ne bamuteeramu mpoinemu akadomola mpayo akadomola n'atebako akavira petro banaye tumuzanyisa mu ngeri eno eyaki naawe kennyini agenda okuteekamu amafuta gano. Tulaba nti bw'oba obadde ogenda kuteeka amafuta mu ccupa eno era olaba abali abateekamu amafuta buno ebyokukwata akazindaalo olina okugenda kuteekamu nga yeegendereza kubanga bw'oba ojjuza akacupa kano ak'amafuta 95% gy'ojjuza so weziba lita 10 weziba lita 10 walina okusigalawo space y'ekikopo kumpi kiramba ekikopo kumpi kiramba ekya tampeko okusobola okulaba nga amafuta ago galina we gasiza oleme kuleeta buzibu. N'ekirala tukubiriza omuntu yenna nti singa oba ofunye obuzibu ku mafuta gakuyiikidde gagenze ku maaso oganywedde oba singa tugambye nti obadde mu nnyumba erimu petro ebbanga omukka ogwo n'ogusika kyebayita inhalation of vapor kireeta dizziness kireeta omuntu okukuluma n'obuzibu mu mawuggwe. Omuntu ono aba yeetaaga okugendako mu ddwaliro n'essaati n'engoye ezo ezigenzeeko omukka gwa petro zeetaaga okujjamu. Petro akukwatako paaka we ziggwawo petro ayingirira ddala nga mukka. So tukubiriza abantu petroli ekimotoka bwe kiba kikuyita ekimotoka kitiibwe ekimotoka kya petroli kitiibwe gwani akiyisa okiyisa n'okuba mu giya exhaust yo neeroka ekuba omuliro ne tuleeta obuzibu. N'ekirala tufeeyo nga tukwatagana amafuta otereka otya amafuta mu nnyumba mw'osula ate ab'amafuta bo balaba basima na tanka wansi under ground gogaterese muki mu nnyumba. Kyetunulira titusobola okwewala obubenje buno bwa petro kuba petro atutidde abantu bangi naye tufeeyo nnyo
gwe nanga ali eyo faayo omanyi gundi atereka amafuta mu bubba bw'anaafa ojja kukaaba bw'onoba mubuulidde ne mwogera naye ne mulaba engeri ng'abitereezezza n'aba bulungi mujja kusanyuka naye Petero ajja kubookya bonna abamalewo oye Petero